omulimu gwo gwa kusubscribinga newegatta ku tiimu eyabamanyi newegatta ku tiimu enkozi newegatta ku mukugu waswa Emma ne tiimu yentuma nga tukutuusaako byalina okubanga ogoberera ntwala omukisa okwongera okwebaza n'okutegeeza nti nsiima nnyo buli lwokeera ku makya nolaba emboozi zaffe nozilikinga nosubscribinga nozigabanyamu ngamba okusharinga anaabala ne bazifunako oba okoze kinene nnyo mu kutukulakulanya n'okulakulanya ebisigalidde. Njagala okutegeeza nti olunaku lwaleero Abannayuganda oba Bannakampala bakeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'omugagga omu ku badde baagala ennyo music industry eno okukeera n'abikibwa nti yafudde. Atwogera ku musajja amanyikiddwa nga Tom Kaya abangi gwe mbadde muyita Kachi oba Kachi Investments. Ono ekyamuleeta mu entertainment industry okusinga ekyamanyisa ennyo gwe mwaka 2016 we yakwatira emmotoka ey'ekika kya Range Rover n'agikwata n'agigabira omukulu Edirisa Musuuza ng'oyita Kenzo. Kino kyamutunda nnyo era ne kimutegeeza nti ayagala nnyo music industry. Yagimuwa ewatali yadde akakwakulizo, yagimuwa amwebaza kuleeta award eya BET gye yali atuleetedde omwaka ogumu emabega. Musajja mukulu ono y'omu ku basajja ababadde basinga ssente mu kibuga Kampala era nga yaliko nannyini Nana Hostels mu abasomi abasomera wali Makerere muzimanyize enjogerako ezimu ku hostels okuweereza ebbeeyi ne bwankubadde oluvannyuma omukulu no hostels yazitunda. Kachi Investments y'omu ku basajja abadde basinga taxis ennyingi mu Kampala nga tolina luguudo lw'oyitako ndalabako taxis eriko kigambo Kachi Group mubatera okutambulako Masaka Road kweziri, Mityana Road kweziri, Bombo Road kweziri, kwonna buli luguudo oluyingira Kampala omusajja ono Kachi Investment ayinako taxi saako n'omotoka obutono buli kamotoka kali nga kakuyita kaliko ekigambo Kachi Investment oba Kachi Group omanya yoyo. Kachi ono abadde aliringira business ez'amafuta era nga alina zi petrol stations mu bifo ebyenjawulo naddala wali Mengo. Kachi abadde alina company egaba looni ng'era agaba ssente n'azozesaamu n'abasigalidde. Kachi abadde memba w'ekibiina kye bayita bagagga kwagalana era ng'ensimbi ebadde emuyitaba. Kachi ono abantu bali bamweraliikiriramu era abamu n'atuuka n'okuteebereza nti yandibanga alina akakwate ku First Family kubanga projects ze ezisinga zibadde nga zikuumibwa basajja bali abasajja amanyikiddwa nga aba SFC. Kachi ono obulwadde obw'omuse tebunaba kwogerebwa wabula nga yafiiridde mu ddwaliro era TMR. Ddwaliro TMR yafiiriddemu eryennaalya naye nga kigambibwa ebyembi ebiriwo omukulu ono alese famire ye mu bbanja lya miliyoni 4.5. Omanyi kitegeeza okuba nga obadde mulwadde mu ddwaliro abakujjanjaba n'ofa n'obalekera ebbanja lya miliyoni 4.5 nga le balina okusasula eddwaliro. Can you imagine bulwadde ekyo obwadde buluma Kachi. So yo bwatyo yegulira ennyo nga balina bagambye nti yawedikenze emmotoka era Range Rover nga teriko yadde ekibuuzo nti mmwe oba hoyi n'agitwala. Okitegedde be basajja bali Kampala kati gwe omuntu wo kiki wali omuwaddeyo oba kitegedde bulungi nnyo. So ye musajja mukulu oyo mukulu Tom Kaya owa Kachi, musajja wa maanyi nnyo era bw'atyo omunenga bamanye ebya Katonda bw'atasobodde okuba nga ate afa era bw'atyo agenze lubeerera obutadda. Abasajja ng'abo mu music industry ffe tubaagala nnyo era tumusiima ku ekyo kye yakola. Bw'akeera ku makya n'afa ffe nga bali mu ndongo tulumwa era nitusaasira famire ya Kachi Tom Kaya nabo bonna bagyetoolodde nti banenga kitalo nnyo ekyokuba nga mufiiriddwako omuntu omuwamaanyi bw'atyo. Agange nze Waswa Emmanuel.